Reverend Father George Previdi yava mu Italy mu 1969 najja mu Uganda okusumba endiga era obuweereza yabutandikira Mbuya mu 1970 ng'asenze Kasala mu ggombolola y'e Butuntumula. Father George Previdi yayagala nnyo okuyiga olulimi era kwe kusalawo okumalanga akaseera n'abatuuze buli lwe yafunanga akadde. Era mu kulambula nsobodde okulaba engeri abantu baffe bwe babonaabona obwavu ne ku ludda lumu abamu balowooza nnyo kunywa. Obwavu, obutasoma, saako ebbula ly'emirimu byamwennyamiza nnyo. Father Previdi yagunjaawo enkola y'okutereka n'okwewola mu byalo gye yeenyumirizaamu nti we butuukidde leero esobodde okubuna eggwanga lyonna. Okusobola okuyamba abantu era basobole okuzimba enju, basobole okuyamba abaana baabwe okusoma. Okuyamba saako n'okubudaabuda abateesobola bwe buvunaanyizibwa Father Previdi bwe yeetisse nga n'obungi bw'abantu bayambye tabumanyi. Simanyi Katonda yekka amanyi. Ekimu ku bimwennyamiza ennyo kwe kuba nti abamu ku abo abayise mu mikono gye ate tebamulabiddeeko kuyamba balala, ekimuleetera okweraliikirira ku ngeri obuweereza bwe gye bugenda okweyongera mu maaso singa abaavuddewo. Bayige okuyamba bannaabwe, okuyamba abali bubi. Singa abayiga kino nze nja kusanyuka naye simanyi. Waliwo omukyala azze okukima ssente z'obujjanjabi mu kiseera we tubeeredde mu ofiisi ya Father Previdi. Amayumba gano yagazimbira bakadde abatalina we babeera yadde alabirira era singa si ye bano bandibadde baafa dda. Nange Faajo atakuumira mpeera nze ku lwanga agira mu nkuumira nze ku lwanga mmanyidde ku nnaku. Nali mbeera ki awo omusajja amuyita ndululuse naye nga mbonyaabonya nga nkuba emiko buli lunaku. Bino byonna abikola nga talina kibiina kyonna kye yeesigamyeko so nga n'obusaserdoti mulimu ogutalina musaala. Abaffe ssente azijjawo okuyamba abanaku. Now I have friends from Italy especially who are helping. My family also is helping. Culton Scovia Nakamya, NTV.